Eyaliko President w'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC munnamagye yaganyuka Kano Dr. Kizza Besigye avumiridde obutali bwenkanya obuli mu ggwanga lino ng'abantu ab'olubatu banyigiriza abangi nga kino kyamutuusa n'okuggalirwa mu kkomera gye yafunira emigo gy'atagenda kwerabira. Ne bantwala mu kkomera mwaka 81 tolowooza nti amakomera gatandise leero 81 ne bantwala mu kkomera ne bampa emigo katono banzite nga bankubira bwere ffenna batusoloozamu emisolo naye ekikolera batono abalala tegikola ki tegibakolera. Bw'olwala toyina kyokola ki kyonjanjabisa oli n'atwala ezizo ye n'azikozesa zimujanjabe ebweru. Dr. Besigye asinzidde mu lukuŋŋaana olwetabiddwamu abakulembeze ab'enjawulo mu ggwanga, abasumba n'abalabizi b'abalokole, abayimbi b'ennyimba ezisinza omutonzi kw'ossa n'abalala, olutegekebwa ku buli nkomerero y'omwezi nga lutegekeddwa omusumba Sam Kisembo ow'ekkanisa ya Mutungo Community Church. Kubeerawo buli nkomerero ya mwezi era tukyali naye nakaakati era yazze tukulembera. Alwanirira eddembe ly'abantu ku mutendera ogwa waggulu. Kano Dr. Kizza Besigye agamba nti obutali bwenkanya mu ggwanga bususse nga kati abantu bangi abakwata ensimbi za bannayuganda ne bazikozesa ebyabwe, nga bw'atuuse ku nkozesa y'enguudo agamba nti omuntu omu asobola okuggala oluguudo abangi lwe bakozesa, ng'abantu ekika kino abasabye okumanya nti mu maaso ga Katonda ffenna twenkana. Enguudo osanga enguudo ennyingi teziyitika, bazitutte ssente kukola omwabo mu enguudo ezaabwe mwe banaakola ki mwe banaayita. Kale twagala bwenkanya eggwanga lisobola okutambulira awamu. Embeera bwetyo nti omuntu omu bw'aba ayitawo abalala tebakola ki bo tebatambula. Tanafuna amawulire ffenna mu maaso ga Katonda tukola ki? Amaliriza asaba abantu bonna okwewala okusosolagana, n'asaba n'abali b'enguzi okumya omuze guno, ng'abasabye bonna okulembeza okwagala ng'olwo emirembe lwe gijja okubukala mu ggwanga erya Uganda. Bwe watabaawo kwagalana, bwe watabaawo bwenkanya tewalibaawo mirembe. Mirembe giva mu ki? Mu bwenkanya. Obwenkanya bwe buvaamu emirembe. Abayimbi ab'enjawulo basanyusizza abakkiriza abeetabye mu lukuŋŋaana luno nga bayimbye ennyimba ezibaddemu obubaka obw'enjawulo. Omusumba Sam Kisembo ayogedde ku kyamuwaliriza okuvayo n'enteekateeka eno ng'akozesezza omukisa guno okuvumirira enguzi esusse mu ggwanga, ng'akubiriza abakkiriza okulaga ekifaananyi ekituufu era ekirungi eri abalala. Naye kye tukubiriza Bannayuganda naddala abakulembeze baffe naddala palamenti yaffe ereetewo obwenkanya, emisolo mirungi ate munne bw'otandika okulaba omusolo gwo gye gulaga naawe ogw'oyagala. Naye ekizibu kwe kubanga emisolo tugisolooza bwe tuti ate ne giggweera mu nsawo y'abantu ab'olubatu. Abantu bonna abali mu ofiisi, abali b'enguzi, abakola ebintu byonna ebitasaana babeera mu kkanisa balaga ekintu ky'okungulu naye nga si kye bali munda. Naye ffe twagalira ddala Yesu ayingire munda akukolemu omulimu. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rwaka STV Agalero.